ne baby wa nasala asobola okugamba 1+1 naye okusanga awandiika poems gy'empoomu mu miliyoni 4 osobola kusangamu GNL Zamba brand okitegeera kati abantu ngaabo bo at least bamanyi kye bakuba Zamba Navio Bayimba Bayimbi okitegeera then side nikujja ko ba gravity just the music akuba music ekirungi nti ba alina ababinyumirwa era omwa respect for that aganalinze audience for all those years era bamusupporting naye abasupportinze naye nga kiri kyabadobuze kya hip hop bala kiri kya ye musajja watu gravity tetumanyi fenna naffe kati bakafulu twatula wansi tetugatta kalculate nagatako kalichweta body mass brackets of division addition multiplication and unano bijjayo nga professor nga toyina kyo nga tolaba kya kuba nti kiri kino oba kitegeera I don't think it can even take offense bwana ebambuza ko kuba kinagana kuba money flow kuba money flow kitegeera naye kenyini asaagirira mu byayogera mu byayimba it's just a piece of joke aliya sana maide ko nyo budde naye katumusabire afune abantu I believe agamba nti ajuza cricket of tasobola jijuza wale jikuba half omanyi cricket over na basimba ya in ya out chanja ulokola shoko cricket over then chanja ulokujijuza bona abajigenze mbajja kujira ekiri okugera mu jijuza omuntu yakajijuza ni namba yes jijuza twaliwo kabadi connect waliwo kyabadde winning match naye abasigadde wanati ka stage wakati bajire nako ekifaananyi ffe tubimanyi ebya show omulalo oyo boyogedde watasombe baana kuva mu katanga na ludda wa biki era nayo olaba kitegeera naye kino kyonna kikiri I don't think nti show egenda okusalawo whether wamaanyi basiwa amaanyi atukubidde ebbanga for me I respect that nebyala bimu critic because of the culture the SRK twafuna emiggo n'amabanda n'amajyami yatuwagala tugamba jatwegatembe gasala you understand so si waffe mu hip hop wamweyo mu bidandali awo wenyini netugenda ku anniversary yes accessible 22 years na then 12 years walitekeza pe kumina kuno baso kubanga bagatibwa mali ku kasosi kitegeeza ki iranga akyakwega ki abantu bonna abali mu line because it is hard for celebrities kubera n'abantu all those years 22 years myaka mingi I think Bobi Wine yomu kuba role models abagezezzaako kubeera nga bafaanana kye bali so buli celebrity gwe mulaba eyo nti abeera role model the impression would be for them to be role models but you cannot be role model nga tokoze kufuusa role model role model nga woli ekigambo model kyekintu ekirabibwako abadde bakola farming ebimanyi zigundi model farms zebakola ekinyiga nemulabirako so neeno ba personalities tubatwala nga ba opinion leaders basekutwala nga opinion leaders nasobola okuinfluencinga mayindi y'omuntu n'okuba nga ba-inspiringa abantu okukola bwe bakola so Bobi Wine agezezaako okubeera nga akifaananyi ekyo era nga akikola so emyaka 22 ziyinza okubala ekintu bya anniversary just for formality na ofuba obutukuza but bwatandika before that was 2001 nga bonna tebalina kibalina bali ku zero ne bafuba ne batoba mu struggle yonna I know story ya Bobi Wine nsobola n'okugikuwulira ku fingertips because alina sister yayita Irene Kayemba oyo namukodako kusamutayimba naye bona family yawe from the grass obalaba nti batobye tebafunye anything ku silver platter we bati basomi ne batobye ne bakola odd jobs nabera nga beeyimirizawo beeweeredde you understand babadde mu get life bagitegeera mukama n'abablessinga omu n'akozesa talent era tis Bobi Wine ya music and art nabera nga transform obulamu bwe mukusookera ddala n'oba abamuliraanyeekaawo sapoti mukyala we so ne mukyala we n'abeera nga naye tamuliwagirize bwani amuziirire n'obeera ng'oli w'amaanyi otya ng'oli talented otya tolinako mukyala ono kaleta be successful yes so Babi akigezezzaako era akikoze sinagezaako Babi akikolere ddala era kigambibwa nti kasitaasonge wange definitely abakazi ge amaanyi ge balinaabo okitegeera manyi abasajja naye tuba tuli powerful tetulina obunafu bwaffe naye abakyala bagenda okubeera nga bamumbirira so Babi akikoledde ddala okubeera nti mu marriage yaabwe y'emyaka 22 tunawuddamu controversies zisinga kutta mu bufumbo bw'aba celebrities abaana basobola okubeerayo eyo naye engeri gye bakihandolinga omukyala n'agamba naye babeera abaana ba mwami wange tewalina okukola rakas okitegeera bajje so
you can never hear the controversies in marriage yaabwe n'obufumbo obulala musajja babeera afunyeyo okukomwani omugali omulala abakyala basobola okitekinga very personal then bakola waalala naye for Baby we can never know because she knows how to manage her relationship and her family nabeera nga bakumakumu so Bobiwine tufe abavubuka abakyakola inspiration yamaanyi nti transforming okuva mu performing artist ayingira leadership that is politics nabeera nga era nakyakikwasaganyisa Tayina world bbiri zaalibunga naye afuna striking balance wakati awo nabeera nga atambulirako enso nti takyalina Ugandan icon is a global icon olaba buli mwaka balina lists bakola most 100 influential people in Africa most people in the world yes so Bobiwine ne Baby anniversary yaabwe eyo it is a model okulabirako naddala abali mu performing arts ovuddeko fe abawabira but banne abali mu performing arts amulimu ne bapiyazi baba balina okubeera nga bakituuka abo nyini bebaddesiyako ebebekul Dr. Yes. naye okubayinza okuba byatambula naye sokotereze mutati ebeere wakati